byalo ebyenjawulo amanya bampita ambassador wakabika bulijjo twabagamba nti buli ebiyitayita mu ggwanga tubibaleetera ate owulira ne tubisaayisaamuko ne tumanya ekituufu kyekiriwa ekitali kituufu kyekiriwa ndina abakulu wano ab'enjawulo abali mu biteera by'enjawulo tugenda geyageyamu ku nsonga ezizze nga zitambula mu wiikendi eno naddala ku kibulu eky'omwana mulenzi champion Gudo kibamutegekedde abangi kyebagamba nti kyali skiini leetana omu champion Gudo mubeera yeemu enkeera omanyi nali nva ku kibulu ssaawa zalinga 6 nali ntambula ku Facebook webati nga nscrollinga wensangira akatambika mwana muwala bamuyita Nashigulo nga yemungunya ku mukulu bajjo obumuzalamu omwana n'atamulabirira kyokka nga ebbanga lyonna bajjajje ajjako ssente omwana muwala oyo oba omukyalo oyo ng'amugamba nga walina byagenda okukola teeka ebibulusima biki naye nga ssente tazimuddiza kyokka enkeera bajjo tugenda omuwulira ng'ali ku regiyemu ng'agamba nti oyo omukyala mu setting ne alien skin bagala kubuzaabuza embeera ey'ekivulu ekyasaze ebigambibwa mbu kyasaze nga bagala kubanga bagala kubuzaabuza omulamu ogwo badde ku kuwani ku bajjo ekivulu kyasaze ekivulu kya champion Gudo nabadde siraba mulamwa gwakyo kiki anyway saabitegedde bulungi oba mumala gategeka naku kuzimbira maama w'ennyumba maama wabadde asula abadde apangisa nakati akyapangisa ate ennyumba bagenda gizimba kati sookoleke we bagenda okugizimba Alex we bagenda ogizimba bagenda mugulira ettaka bamuzimbira n'ennyumba kiri exactive ekirungi ekiriwo nti ettaka olwedde champion Gudo bakoze eki baali muwadde ani yali muwadde galina bawadde babayita ba success properties bwe mba siri mistaken babayita ba success properties be baali muwadde wagenda okuzimba so mu bwangu nti no baadde basonda ssente zizimba nju mu kusooka kyali nti kusonda ssente kugula ttaka kuzimba nju netufuna chance nti tebafunayo abamuwa ettaka eryaki eryobwerere kati netibanga nti tulina sonda sente zizimba njo naye okusinziira manyi nabaddeyo nga bwenakirabye sente zibatadde mu kivulu zibaali zizimbe mu buzimbi ekivulu ne batategeka mu bufunze bayimbidde buke bayimbiddemu abantu nga ffe ababaddeyo abatasobodde kujjuza PCC ground emabegako alien abadde mu scandals etonotono abadde akakola comeback nti abantu badde bakatandika okuddamu okukola ki okumwaga nti so nze mbadde nawadde ekisuubira nti badde balina okulindako okutegekera omwana w'ekivulu kuba nti alien abadde atamiddwamu kabatonoza nga weeks 2 emabega ne bamukyawa kati atabadde yakakomawo comeback so twali tulina okulindamu ng'emyezi 2 tulyoke tutegeke ekivulu ekyo mu bufunzifunzi ekivulu tekyakoze bulungi era batandise okuba nga bogamba nti alien skin kino ekivulu kyategekete omwana tekyabadde kya champion Gudo ayagala okulaga nti wawaali sawa zino kubiza ebitambula nga bwogambye mu weeks 2 abantu engeri gye badde bamukyayemu nti enkwatyo singa agireeta abantu banajja kasooka agezesewa ate njagala abantu abali abato abawuliri bakitegeere naddala abayimbi nti abannayuganda kati bategeera stand abayimbi ze bakola okitegeera nti bategeera nti omuyimbi akoze kano lwansonga alina kyabala champion Gudo bamuzeewa bwekawempe abamu bakitegeera nti waliwo ekigenda mu maaso era owamala olwamukomyawo ne bagamba bitaano ku champion Gudo of course twali tusuubira ki kati omuntu wategeera ekintu ekyo aba takyasobola kukola ki kujja mu kivulu naye at the end of the day alien yandibadde alinda abantu bamwagala naye panaawo mulimu abakyamukyala kaka nakyembuuza champion Gudo asinga fresh kid ebyo ebintu bibiri temubigatta first of all champion Gudo si muyimbi
Champion Gudo wakubiri wa Waliyeni. Era oba wetegereza mukulu Fresh Kid muyimbi. Oyo omwana asaanidde okubeera kyakubiri wa gundi Waliyeni Skin Tasaanidde. naye kiki Tasaanidde. Champion Gudo alya ku Waliyeni Skin yamulabirira yamukola ki so okumulabirira ekyo kindaba nga kirungi naye tosobola geraageranya Champion Gudo na Fresh Kid. Champion Gudo twalimugeraageranyiza ku muntu ng'aliwa mu baana abayimbi abatotota abaliwo Tewali. bannange Champion Gudo si muyimbi bali abaana ambassador Champion Gudo alina ennyimba alina ennyimba bbiri kyekikulu kye yakoze ebyaddala Uganda tetulina byakukola naye okola ekintu ng'okikola lwakuba nti nno bakola ki baŋŋambye ekikole naye bwe tuba tugenze mu entertainment oba musical Champion Gudo si muyimbi era tomanya nti gye bujja mu maaso yayinza okufuna kyakola oba okuyiga okuyimba abayimbi bawano bola abali successful si bayimbi bapanga bintu nebikola ki nebikwatayo naye abayimbi babeera eyo kati Fresh Kid nga ye Fresh Kid mwana muyimbi kuba yeetikkako eggwanga Uganda okumala emyaka egi nga buli kaana n'ak'emyaka ebiri n'abaana abasinga bonna abatandika okuyimba batandikira ku Fresh Kid naye kati Champion Gudo ani amumanyi Champion Gudo kati tumumanyi naye kati tetumanyi byakola kati kambuze Champion Gudo bino ebyokwata amacupa n'akwata kibaati bimutwala wa bimwongerako ki content yamufuula kyali yamufuula kyali oba yasooka kubeera Champion Gudo weekawere nga tanaba kujoyininga Alien Skin gye yamulaba n'amujoyininga naye gatako ono guni Alien Skin naye yasooka ng'azannya Champion Gudo waawa weekawere yasooka kuzannya nga muzanyi wa mizannyo oba skits ku TikTok yasinga nga ogamba nti abaana bazanyazanya ebintu nga ogamba nti no ninza okusanga nagamba naye gwe olinamu essaawa olimpe ozoleya tomanyi nti nze Champion Gudo weekawempe agamba yasambwa kati ebintu bwebityo kati ne bamwagaliyo ng'agenda abeera creative byamukozesa we bityo bazanya obuzanyo bwa zaala we butyo nga bali mu uniform biki ebyo naye nga at the end of the day Alien yabadde akoze ekya charity kirungi ekyokumusonera manyi kinyuma nnyo okuzimbira kati Champion Gudo ku myaka gye emito azimbire maama weki ennyumba nga mulimu n'abakuze nga ffe abatanaba kuzimbira bakadde baffe ki nju kati ekyo kintu kye yakoze kyabadde ki lwakuba nti nno bakipapya because ekivulo ekyo ndoza bakisula wera mu gwangwenda bakisula mu gwangwenda ne batandika okukola ki okukiranga yes kati kiba kitegeeza nti kyapapye kuba oyo Champion Gudo ne twandikoze ekivulo Alien nga ye omuntu obuntu n'atambula nga gyagenda nti kagendeko owamama mabirizi nange tugenda zimbira mwana waffe ebintu biki n'amuwayo kyakoze eki era abadde ajjafuna kubanga era kigambibwa n'ezo ssente ezimu ezategese kyekivulo ze zimu ze bayitamu abantu okusonda ze babadde basonze okitegeera ze zimu ezategese ekivulo mu bufunze ssente ezibasonda ze zaali zimbi ebyo ne bataa bannange ennaku zinene ebivulu nga mubiranga mangu ekivulu nnaku 3 mbwe enkya kivulu walye enkya kivulu bitutwalawo mu maaso ambassador kyonna tukyetolezako Alien Skin manyi Alien Skin yajja mu kuyimba yalaga abantu abasinga nti buli kimu kisoboka okitegedde Alien Skin ye muntu ayakola ekivulu nga bakiranze ku Monday nga kya Friday nekibeera successful kati so nti ensi ekyuka ebintu bijja mu maaso nga bingi kati abantu abasinga bakikola bwe batyo omuntu akwagala tiyeetaaga kumanya budde ne bwoyisamu bwoyisa drive wano ng'abaleeta limanyina lijjera feera ategese era atambulirawo n'agenda so kati Alien Skin yaleetera abantu era abantu babitegeka ojja kulaba nga waliwo n'ekiguddemu olaba essaawa zino tudda mu lutalo ojja kulaba nga ate waliwo wiiki ejja ekikola ki ekiriwo ate n'ekyokubiri ebivulu byadda nnyo ku social media nga ku TikTok baba TikTok yetufuze
otasobola okumala emyezi ng'ebiri ng'alanga kivu naye nga tekinabagendako ku radio naye nga kiragira ku TikTok. Yes banange kireva gye yaddawo yalabikako waneno nga gundi nga era ekivulu kye gundi yakirimu alien oba yakirimu Fangoni Forest kati byakomawa ye aliruddawo yafuna sente twajja tusonda sente oba mwezi gujja oba gwa 11 bamutegeka awo Wales oba Dubai oba South Africa kirebaje tugenda zimbanju oyo tuwamuwa sente tuwamala talina kyatugamba mukakasa muwamala talina kyatugamba era naye oyagala sente tegeka ne bagimugulira taata wa kirebaje Katonda wange bane wentuuka ngaawo temukikola Katonda antwale ate kisoboka nti ntuusaawo nti ate kati ne maama mumusondere ati kijja kukola embeera nedda maama tekisoboka ku kirebaje manye ennyimba ze yalina engeri gye yatutumukamu watosubira nti awasobola otuukawo kati kankugambeko ekintu kimu kye tulina okubeera nga ffenna tweteekamu nti Mukama Katonda buli muntu amuwa omukisa mu nsi naye baba kwadde omukisa ogwo ogukozesezza abasajja abo abayimbi oba biki nze nja kuwa example nze ndi MC nina amabaala n'okola n'omanya nti ngenda kukola olwokubiri olwokuna olwokutaano bakuwa sente obeeramu nekiri nti nkoze olwokuna oba ku Mande olwokutaano nja kuddamu nkole zino newookola ki n'olya kyova olaba nti waliwo family ate gye tumanyi wano mu Uganda nga tebamanyika nnyo kuyimba kati like tugeze Mick Wine yayimba ekiseera kitono naye bw'ogenda gy'asula banjo man bw'ogenda amayimba gaalina weebuuza sente zino yazijja mu buyimba nteekateeka bw'ofuna omutwalo manya ngufunye leero enkya nnyinza obutakola kakati bajjo